nkunonyeza ennyumba yonna buli wamu sikulaba oli n'okola ki mbadde nkutatoyize bweru ndimana wozikuusereeti kati abantu banalabye ekyemisana nataddeko dde ekyemisana kyenasoose kakati kyembadde nkunonyeza njagala ogenda obafunire ebyokunyula ku kyayi ku supermarket yangu kubanga mbadde nze nfulumamu obanyambire kalese madamu gwe manzijjako sente sorry onsaasire kashi yampweddeko naye ndowooza ate kati bwe nkuwa kaadi kiba kitegeeza nti egenda kunsiba wano osobola kukozesa obwangu mukama wange nze nzirukanga kaweewo nze nakati gwonsibye wano nandibadde nkomyewo kale genda ojjoko ogule ebyokunywa ku kyayi n'ebigenderako ayagala nnyo ebiberenge madamu kale kyonna ekyo kyoba osanzeyo wafunyaddedda kyayi mbadde sinanywa nasoose kuuta eno ndyoka enzija ate ndaba ebya kyayi kakati kola bwoti nawe funayo keweegulirako funa keweegulirako nze ngokyogedde ng'abalaata tokifudde nako nkugambye funa nawe keweegulirako emyaka 7 gye nkoledde obwa maid sifunangayo muntu ankwasa kadi ye nti nfuneko kye neegulirako okolera nawe bakopi okolera bakopi mukama katonda wange kino kikulu bannanga bagagganga gye bali omusajja ankwasiza kadi yetafuddeyo banye oba njagala kyoba njagala kinguleko badage katonda wange madina maze waliwo kiwuliddewa genda weguleko kooyagala God have mercy upon us. omusajja bwe yeekubirawo kave wano bannange mukama wange saba kumusonyiwa nzija mpamu eddakiika 3 mbadde nina ebyenkutekutemu ewaka eddakiika 3 zokka nkwegayiridde esebo kale neyanziza naye mukazi gwe kiki mbadde nkomyewo okomyewo ki naye Madina otiko kubanga oliko ekizibu ku mutwe waŋŋambye eddakiika 3 ojja kuba bimaliriza olunaku lamba oli ndi wano ntuuzize waka mpa kadi yange mpampa okimanyi buni sisobola kuva waka nga sirina kadi kambitwalire madamu talete nabantu enjala bantu yabalumye edda olimu bwefulukusa olowooza tunakola ekyo kyokka fena tunabira mu byakugenda kugula gundi abadde ki nansonyiwa mukama wange sokoleke nga obimpadde byonna mbikuwadde byowansabye mwantumye ebyo bijjemu akange kabadde tekajyamu saaka gaseemu tekakola tekadde tekajyamu nenkawula oguze eki neyanzanya mukama wange bannange naye mwe sente muzijja wa boosi bannange mukama wange ngenda kusaba ompemu ennaku nga 3 ngendeko mu kyalo malo kabalaga kuba kati kino kyentuuseko ngenda kubeera nga pulezidenti ninga Bobi Wine kati saba gendako mpugwa mukama wange bambi toganda nkubuuziza oguze eki Outlander mukama wange bulijjo nkegomba sokoleke yesebo Outlander kyakulya ki ekyo kyesimanyi ekitajja namukaveera mukama wange ekyakulya bwe wampadde kadi waŋŋambye oti nagambe nti bwoba omaze okugula ebyaffe naawe baako keweegulirayo kyekyo nekegulira mukama wange nenjagala kusaba katwalako mu kyalo ate okatwale mu kyalo otya yesokoleke kakikoguze mukama wange osobola okuzibiriza ate nzibiriza eki anti nenda kampite madamu muzibirize mwana leka nkugenda gaki oguze eki kale mukama wange jangu Jesus! Jesus! Five years of madness. Wendy mukama wange ke Outlander bulijja akanomya omutima bannange kasita wansindiza ku supermarket ng'ate erinanye wa Timothy's Motors bakafulu mukulete motoka empya nezikozeko nenjamu nenkagula mukama wange eno gyolaba
ya milioni 2. Sayagadde ko wanikako ku milioni 10 ezizo zovuga milioni 2. Nengula kaka bei yange. Ero jona ya 4-wheel drive. 7-seater. Abana bango musavu bajamu. Chemva kusaba mukama wange bamenyende kempu nkabalage. Nkabalage jangu. Tambula mukama wange. Jangu. Oyo ye mati mu extreme. Oje tikeni. Get him alive. Get him alive. Get him now. Ngenda kuita madam ajira. Mukama ekyewunyisa nekibanja mpola bagikuwa. Nenze nyagadde ko samukisa gwange. Let be poor. Breathe. Don't suffocate them. Bali bevumu wa meidi mama la chamfunyemu. Wow, tulanda ngenda kufula. Mukama ngenda kufula mu. Banange, usibyote ya utulanda. Yeah!